Kwaniza ku CBS FM UG official channel yaffe amanya MC Shita Queen of the Mic nnantagambwako natasongwamu ate nkugamba nze siwabulwa oba nsobezaamu. Omaye emyaka gyaffe giba bizibu okontrolinga naddala ng'olinamuko kasente giba mizibu. Era we ntuulaawo n'ensasira batabani ba Falaawo baagala okubuukira etokota ne mbagamba ba mukwano gye mubuukira mukwano sooka ogyesonyi kubanga if you can't afford mukwano biveeko oli ku program the Maiden Galz mbeera ne kyana kiwala ki Black Beauty naye munnange tugenza kujja ku set ng'akasige batereezezza dda bulamu yabikoze ddo oba yakoze atya sijja kulimba simanyi. As I look, my looks, the colleague got kati baby yakoze atya baby chitanjagala obere mutani wa Falaawo taliyo kyogamba Falaawo kizemberani batabani ba Falaawo obeera na baki ba Joseph batabani ba Joseph mami wange wabanga jali taba mutabani wa Falaawo naye nga wetewali netekamu ebinusu nze tegezo ina mutabani wa Falaawo nze byetekamu mama wetekemu sente obutakumanyira omusajja akusange ng'oli magida kulaba otirimita butiribisi kwa gamatosongwamu sisongwamu omwana eyakuta amata banange munalaba eggulu okitegere ekintu naye mukimanyi nti mu program the Maiden Galz tubeera n'omulamwa gwaffe oba topic gye tukubaganyako ebirowoozo ng'olunaku olwaleero tulina omulamwa gwaffe gugamba nti kiki ekiviiriddeko ensangi zino abavubuka abamu okuba nga si nnantagambwako kiki ekiviiriddeko ensangi zino yes bamawagali nga Shita wakoze introduction n'agamba yetasongwamu tagambwako mukwano indeed sigambwako Joy ekiviiriddeko ensangi zino abavubuka okubanga beefudde bannantagambwako mulowooza leero Shita teyerabidde okunyanjira mu studio yakoze yeka anti akasige wakubye ka bulala n'akaviiri kali bulala kati nze nkole ki wamma nga omanyi Black Bear wamwe Infinity Be omwana yakola ki eyakuta amata naye ng'omulamwa gwa leero Shita nze kyennyinza okugamba omulamwa gwa leero anti ogambye ki ekireetedde abavubuka ennaku zino okubanga bamawagali bannantagambwako omwana n'omusanga ng'alina ekibuli nze Shita nze kyemmanyi enkuza y'abaana muzadde engeri gy'akuzizzaamu omwana amukuzizza mulaga ki amukuzizza mu ngeri ki abeera n'abantu bafaanana batya beeyisa batya okitegera kati omwana gw'okulizza mu kyaki omwana gw'okulizza mu ddiini ayawukanako noono omwana akulidde mu ki bayirawo abazadde beegendereza abaana mikwano gy'abaana bammwe omwana abeera ne mikwano gye naye nga tebalina kye bamwongera kuba bulokola ki okumwonoona okimanyi group influence yesinga okuhalira neesookya group influence sikadda mushita ulidde ya group influence yesinga okwonoona abaana bamu aveewaka ng'omwana alina empisa naye oba omuntu tesimanya kuwummula okimanyi emize gyayigirayo miki miyitirivu mbadde nkyali ku pointi yaki yankuza y'abaana abazadde mwegenderezenge abantu ki abaana bamwe bakola ki be babeera nabo omwana omukuzizza oti abaana mubagamba okugendako ku mizikiti anti kisinzira abantu ki Shita waliwo abantu bojjobeera nabo nga bagenda kuyingizamu mize mibi bakuyigiriza ekibuli okimanyi abaana abamu tebandikoze ebintu bimu naye olw'okuba abeera ne kali eriye abeera ne banene abamuwaga emabega nga bamugamba kikola osobola okikola okitegeera so kati abazadde engeri gye mukuzaamu abaana bammwe omwana mugambe nti kino ne kino ne kiki kituufu kino ne kino kiki kibi omwana ajja kukola ki ajja kula nga talina mawagali ng'amanyi engeri obwana bw'ennaku zino Shita nedda omwana omusanga n'omugamba mwana gwe vaawo nagaa tomumanyiira nogaba abaana be nedda twalina agakumpisa akana okagamba vaawo awo ne kagamba sijjayo ate abavubuka tubirabira mu ssomero gamba institute zennyini balekitera batusingako ku myaka naye lekitera n'agamba omwana ekintu n'amuzoola nga teri budde
let me tell you this, Joy, ensi kasita ogiraga nti ogigondera buli omu agenda kumanyiira. Is on my side Wamma basekyegambwako bannantagambwako muddeeyo I support you kubanga ensi ogiraga nti bambi you are so soft. Amma gonda we unnecessary kubanga n'obugonvu nabwo kirungi. Okimanyi obugonvu bwe buyisizaawo abantu abamu nga bagamba oyo omuwala mugonvu. Okitegeera kati gonda we unnecessary ate netubeera nakibote nakimonde gonda we unnecessary wabula togondera buli wamu Wamma respect your elders abantu by the way nze shita nagambye nabadde awo yesterday ne bakomenti bange eri gyenkolera neŋŋamba abaana bannange abazadde ennaku zineeno be baleetedde abaana okukola ki okwononeka neŋŋamba singa nze baŋŋamba ŋŋenda embulirira abaana abali mu ssomero nze kyenyinza obagamba these guys hook up mwabakapolinga mu ssomero kyenyinza obagamba those guys ababalimba mbalinako obusungu abo abantu ababalimba mu ssomero mbu babagala maidi talina gyakutwala era woba omugezi work for your future kitegeera okolera future yo naye okusinga okuddaawo mbu ebibinja byemulimu tebirina kyebiboongerako ze kyenyinza obagamba tebirina kyebibongerako era ze ne baŋŋamba mbuddayo obulirira abaana we have a lot to tell you kubanga ffe tuli outside naawe tulaba nga bye batugamba essaawa zino tubiraba nga bitukola ki waliwo ebitugasa n'ebitatukola ki n'ebitatugasa so omuzadde omuve ku ono shita ono simanyi owamawagali alina n'ebiwawaatiro ono lwakuba bireeyo munda ono shita tabawabya bw'omuntu omukulu abantu abakulu by the way wabagambye ekintu mbawuliriza ze kyenyiza bagamba kubanga ffe batugambanga ebintu nebagaa tukola kino olaba olinga akulemesa bagamba ng'omulenzi eyo mwesonyiwe honestly abalenzi abo abatulimbanga betwabeeranga nabo lwino tetubalaba nako tomanyi najje bali naye nga yakumalira obudde yakulemesa essaawa ze wandi ebiseera olaba gwe nali nninawo kitegeeza gwe nali njagala so amaagali ago ze kyenyiza bagamba let me tell you this wobanga emyaka gyo gitugamba muno 16 emyaka 16 inokola kino yes kyoba okola ku bintu by'abantu mwambwe tukansa wobeereyo omuntu omukulu nagamba nti kinene ekintu kireke mulekerawo okwaba amawagali nagamba nti nekintu ekyo kibi mukwano bwe walinamu ku magezi omuntu oyo yakula yalabalaba dde amanye ekirungi n'ekibi nve kuona omunamimonde maada mukwano webale mukwano osabudde oba ndina mimonde but I'm going to keep on telling you guys togenda kujja eri gombamire ombuukire otandika okuŋŋamba nedda togenda very ombuukire ojombamire oŋŋambe shita this why my dear like seriously Joy get serious like seriously how otandika otya wembanga saagala kintu please kyesigalize noonya ababo boozaala nze sala byakusanga mu kkubo ngambe shita kulaba oti tamulaba oti ate balina engeri gye bajoga oyo omwana wa gundi ye mukwano fa ku babo ekiretedde ennaku zinene abaana okuba n'amawagali bannantagambwako abaana balina amalala bemanyi omwana nga yemanyi ti mulungi bannange baba wemanyi ti mulungi baba wemanyi ti oli mulungi era gwe olina ssente oli plandikidi ate abantu mubabaleemu ku magezi omuntu wabagambye obutabeera nampisa yo indiscipline sabulayo kya maama yo kyayo indiscipline balengamba ojo kya maama maza sigenda koja wewe okimanyi tolina mpisa gwali plandikidi simanya wemanyi ti oli mulungi wemanyi ti wamwe muli bagagga mukwano obugagga bwo abeewamwe bokabe bakaze bebakola ki bebabumanyi waba otambule n'ogendako ewantu amawagali go amalala go obulungi bwo a lot of people are beautiful abantu bangi baliyo balungi ate nga tebakola ki tebeeraga balinga bano ba iPhone use bannange ba iPhone use amweraze guno bashita mweraze jingulira mweraze luno baby yajingula kati gwe oba mudde ne mukolima mukola nze emyaka gyange iPhone yo gwajimanyi weka listen ku myaka ejange siri supposed kwata mu wallet nti just sente zange nende bule mpulira mada discuss chikwa kitegeeza wadiba era ojja sigala wadiba era sasa sidaba wala bakyegulira ku masimu bambi bawala bafalao mwadiba wamma nyongera okubajjukiza n'omwana aleke bawabya ono omwana aleke bawabya ono omwana aleke bawabya sweetheart bw'ovaayo ne weegulira ekintu
oba tewakola ki oba tewadiba wabula bw'otoola okusinga okwegayirira musimaya mutabani wa Falaawo ajja kugulira ekintu ekyo ky'ogamba fine kirungi naye ate shita awo ogambyemu bubi nti abeegulira baadiba okwegulira bwembanga nsobola okwetuusaako nze shita kyenjagala nga neekolere n'amaanyi gange nga ssente yange njirina why should I wait for someone to get me something yet nina obusobozi obukyetuusaako like why nze ndi mukwogererako bantu bali eyo shita ama temunnadiba kyenyinza bagamba bwatyo kabazi webaleka ku lujja ne bagamba naye omwana wamma amma abategeera kabazi bamumanyi abategeera kabazi mumanyi batuleka ku lujja kati kino kakugulire n'obufumbo gye mulyayanira okugenda there is nothing ogambye nti nno mu mutabani wa Falaawo simayanga alina obikola buli kimu mutabani wa Falaawo waki mukkiriza mutabani wa Falaawo okoleyo byonna nga talina intentions za ku introducing mukwana abasajja gye bali abakoowu nga bo bali akuteeka mu bakazi binusu nga ffe abalabikako obulungi okitegeera alright no worries okay I know nga mumanyi nti mu program the Maiden Galz tugiweereza nga tusinzidde ku kizimbe kyaffe waneeno ku Masengere mukwano buli wekyusa ofuna fresh air otunulako waleeri n'otunulako mu bimuli bya Bulange n'otunulako ku nange alhamdulillah Mungu yetuwa obwakabaka bwa Buganda tunaatoma kirala katugendeko omulango babakamaffe tukomewo. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Kuliko eyo mulango w'abakama baffe okyali ku program the Maiden Galz mukwano tulina omulamwa gwaffe gugamba nti kiki ekiviiriddeko ensangi zino abavubuka abamu okuba nga tebagambwako like MC Shita Queen of the Mic tasongwamu talya Kampala okitegeera tugenze baŋŋamba abasajja balina ekiddako be bagenda okuba nga bakuwasa mukwano nawe talina kiddako basobola ate kyegasa kyo kutwala mbufumbo n'ofumbirwa nga omusajja tasobola kuutulera wadde neza okukameeza leka tugire nga tulya ku ssente ate nga fe abalagira kitegeeza tetukyagambwako tuli babalagira paka kuwulira bamikwano tukimanyi tino muyina amawagali temugambwako naye amawagali go gakole where necessary bannange bunene obulamu we live once kiki kikoze amawagali ng'okimanyi nti nno buno obulamu tubuli mu kaseera enjoy with others abantu mubawe kale bukotagana ne bannaye abaana abamu balina empisa embi kitanze kankubulira ate ebintu biri mbavubuka ku campus in fact weeragira ki mukwano nga fena tugenda mu ttaka twava mu ttaka weeragira bwere nabagambye abakopi balina ng'egiragendo tukolimiramu n'abaadi bamutukolimira nemuddamu tukolimira I don't care but abantu abali eyo nga bamaggwe gw'otegeera nga you're hearing facts from me take my words benene n'ensi tugiryako makolo ate n'ensi tuli mu we live once so kati onyigira ki munnoowo ovumira ki omuntu omukulu alina kyagambye n'ogamba mi nze bannange kulya kika kyewaabwe wabula so si wange mubawulira abaana be baakuza ab'ensangi zino nga mukimanyi program the Maiden Galz b'ennaku zino eno bakyala baba mukwano kikyogenda okungamba ekisooka sigambwako kubanga I have the nice body, I have the nice looks gana baby agenda nakyuka n'agamba kyekyo obadde ki ono mwana abadde bebannazaala b'abaana bafe baby womuleetanga n'ogamba muleko simwagala baby noonyaayo omulala mwana wange noonya omulala abaana bafe era ffe tuli ku lutalo muli ku lutalo maddala omwana wo n'afumbirwa maka gange yes planned kids because I'm going to give back to planned kids. So long as you're also a planned wife. Oh. Yeah. Point. So long as you're also a planned wife. Beera ng'ogamba mbu nombo oyagala omwana waffe ne ba planned kid. Sure. Attracts class. Okay. Nga mukimanyi nti mu program the Maiden Galz tubeeramu n'obunyomero obw'enjawulo tubeeramu n'akanyomero ka fashion tubeeramu n'akanyomero ka entertainment zaavugidde wani gwe bakubye ecupa mu bbaala ate nga mufumbo bannange naye bantu mubinkolera aba celebrity n'abali mu fashion naye bannange Joy omanyi kiri mu fashion olunaku olwaleero
Producer bali badabala kukatera Joy tugenda mugamba producer akuzooming ng'amaliriza olunaku olwa big size byebe call bawazi wena mukyalo omusoga gwe yawasa omusajja yagenda nakuba ekisaati kyayogeza bana Kampala obwama simanyanga ekisaati simanyanga kikoze bite mukwano bebe kulwa he's a fashionista by the way you people you don't know that man he's a fashionista no next ati bangamba there is a wala omusajja America yakubako I forgot even the name omusajja bagamba yayambadde kisimula mukwano that simula you can't even afford that simula you can't ateze bali ku social media nenza nkangambe ate abanaku basinga by the way okwewanika abanaku abatayina kye balina like seriously yes ate abanaku kankugamba tekako data 15 mungi Let me tell you this. Omunaku yatakako data wanusu ebyo. Nasoka nasabula east west. Nati obanga toli obanga omanyi oli munaku mukwano kakkanye sagali ko oli otogena dituleetako. Kankubulire. Nedda. Omusajja yavayo najja nakuba ekisaati kye wamala okikuba. Can I speak please? Banango abanaku ne basoka ne basabula big size. Neba muvuma. Ne munnanga ekyo kisimula kankubulire. Nzera msekerera abanaku badda mu kikunta kyabwe ne basibanga bebasi ne basigala nga bebasi bayo yakimu kyakuzaala natekako data nusu bita n'amanyirira ko omuntu nga nekyemisana takirina. Nze bana abanaku mbewuunya. Wamala okugwa kungaga Joseph kadata kansindikire kikali mu kikunta yebase nze bannanga abanaku nze nakuwa abanaku era mungu ansasire ate bagala okukyama kukyebusabala nze mbasaside bebe ko yavaira ku esati alhamdulillah nze nasima nagamba kyo my big size kikobe paka kuwulira bubi yagwe kati tu bane no bebe ko bale these Ugandans they are even simanyi bane Uganda chichi mwagala oyo musajja by the bamutekako nakuba bantu abakyasiza okwambala mu Uganda naye newunyiza batabani bafalaawo obunaku obubajjudde mbu kisimula he's a good fashionista by the way like seriously naye yafunye be cool kitatusiza ndoza message naye ngolwalero mu entertainment kama tusabule omwana shiba holic munange shiba holic date najitegeera nganya kukamasula kunna deninganga mulumo naye ngaho zambe najoli shita is just addicted to your song buli kaseera abeera kifula yangambo zambe wamma mbadde nkyabagamba tewali wanagenda kolo zambe wamma mbadde nkyabagamba shiba ye yavuddeyo n'alangirira date ye ya 2020 okitegeera n'abagamba nga 14 It's 4th, my dear. Yeah, 14. 4th, not 14. 4th. It's 4th. I know, 4th. October. Nga research je nakoze bandaze 14. Anyways, naye nga yeshiba yabalangiridde ekivulu kye shiba holiki ali waneno obadde amayita imayina bima ne mama. Kola kwagenda kutukolera karusano bakani ajja balage ne baby bumper. Hey. Bitufu so nze gola bandishiri ba holiki naye ndekanya mu kamoli. Webanga mbajamu public mukwana siriyo era negano mu nenga wala ishita date entufu eri 14th October tonkyamya nze research yange je nakoze mu mula bashiba holic ne ebintu abi nenga ye grenade official tubade tuchai baza shiba inaka imba kapya negundu nani this man bakaze mu remix naye banaye buta it was a remix it's not a new song let me tell you this wabanga sibino bivuga bataddemu kunyumisa luyimba omwana shiba yayimbye yagaze nateka mosuga anata sure Swahili na wekiloza nengamba tete mama sabu singa shita ali amanyo okuyimba wamma mbadde kyabagamba graded official yavudeyo nabagamba nti nno yafuse musajja mulungi era ye yalokose he's a born again now. Hey. Era mwabadde bagamba mbu ate mbuki oba ki yegulu radio agabe yavudde mu lubulu abaki temukyamunonyeza dini muki musajja mulokole sibino ate bagulu radio musiramu ate bagulu radio mukatoliki oba muki oba mukristayo musajja yabagambye mulokole nakayimba ka Haruna Mubiru
akanena akayimba baby ayo joyo ngaya awo boni we yakadira zezo n'ennyimba za shitanno ayo jonyo jaga choka kayimba kagamba baby ayo joli ungaya Zabuwa kayimba mpulira kasayimisa kikahasinga okukwata nenga ye Bruno K tata wa Briella yavuddeyo n'abagamba bannange abasajja asinga mu kimanyi nti abakazi abamu bamwedo nnyo mbulamu ng'omukazi omutunuulidde tosooka kujja na bigambo byakola ki byakukwana abakazi abamu bw'omugamba ebintu by'omukwana by the way if you want to keep your friends abasajja mulekerawo okukwana mikwano gyammwe okimanyi nti no relationship zaawula nnyo omuntu ayawukana naye nga mubadde mu relationship temuddamu kwogera n'ate friendship musobola okufixinga ebintu ne mukola ki ne muddamu ne mbanga mwogera n'omuntu so ye yabagambye singa Farida nakazibwe ono omukyalo waffa omukyalo oyo by the way nayo gy'oli you inspire me gwe yasinga okundeeta mawulire so yabagambye nti ye ani nakazibwe singa yajja namugamba ebigambo by'omukwano singa yamufiirwa naye yamugira mu kinene kiki kyambwa can we be friends biki bali bagusala naye nga ye omukazi alina personal life ye etali yagundi sigamba nti no Bruno K ye bawe wabula ye yabagambye Bruno K n'abagamba Farida nakazibwe is a friend to me in fact she's a sister amukuliza omwana bannanga okusanga omuntu nakuliza omwana nga sigamba nti alina kyakwagalako nakwagalira omwana nga omuzadde si kyankuba kazi ab'ennaku zino omanyi ngeze n'ensiriikirira waneeno waliwo olugamba olutrending ennaku zino nti Spice mukyala kirungo nti yayawukana ne manager we Roja oba bituufu okapa kati n'amugamba mbuno omanyi ffe waneeno tetuleeta byambu tetuleeta byambu mukwana bana bagasomera ku social media simanyi oba bituufu wamma Shakira wamma Palaso bambi yamaze na mintinga finally family yamaze na yo ralero nganjo cha wananyumya nyo tegera na kaviri ke kale so mukusheni Palaso finally met his family bali US bali bamubaninga nga tasobola kola ki tasobola agenda US naye emyaka 10 bannange gikola ki girina engeri je jiddusemu omusajja sebo bambi his family was so happy abalabye ku videos mwabulabye producer wana basobodde n'abalaba no family yali to suppose nayo yagenze US bali bambaninga katasobola kola ki kuda US naye finally after the 10 years bali bamugambye yazeyo nakola ki nabanga alaba ku family ye bambi my question is family ye eriebwe yali ye baju bali nabo tebakirizibwa kujja oh god that is so finally bambi musajja yagenze after 10 years gojimanya je emyaka ndoza ebagimweranga agamba wa mukama jigwayo di naye finally emyaka jakoze ki jamaze ne jigwayo bado gamba Shakira yakoze ki Shakira ne Prima ne mama kirungo oyatugamba no banaye taina kirungo angamba mama kirungo Prima naye mukwano weewummuzeeko ate kuvayo navuma bannamawulire nengamba bane nze Prima sina kye mwogerako yes nze wama olusaniya lwo kubanga ebyokulya tebiyingira mu mpalana tasobola kuvuma bannamawulire ebyokulya tebiyingira mu mpalana nenga tozigwa olubege nze producer leero mwandirabye engatto eno oba yagwa olubege ne mutunuulira bulungi nnyo engatto zino oba kuliko eri eyagwa olubege omwana Prima yatuvuma n'atuzisa wali mu kabbali n'atukalakata kugamba n'atulekako kikuba mukono mukwano watuvuma naye Shakira akulaze muno even if you are mukyala birungo you are mukyala what she's not even scared of you ajja kusabula paka kuwulira bubi ugambe kiri ku social media olusanya teruwoma simayanga gwe Shakira nze shita ebyokulya sibireeta mu mpalana nze olusaniya lwa Prima nze nja kukola ki nze nja kululya sijja bireeta mu mpalana wamma n'abagamba oli n'amugamba Prima simayanga oba P7 drop out ke kazungu watulekira ka P1 n'amutuma kafeero nenga go wena twagala kindly go and subscribe ku YouTube channel yaffe okone mukaddaako gundi zaffe zona zijja kuba zikola ki zikutuuka ko bajja kuleetera wali ka notification okitegeera ekintu ekyo
Facebook channel yaffe, YouTube channel yaffe, ne Instagram yona je tuline ku TikTok. Just take mbutesi CBS FM UG official. Ya oba Maiden Galz bajja ko akusako ki video zaffe zona gwo enanyu mirror show yaffe ngoyagala okutubeko ne kyetukyusa. Just gendo otukole ki gendo obeko ne chokola kine chonoti ngawo wansi message ajja kubetukola ki tutuukako commenting ogambe banaye kino ne kino mwogere ku kino someone like yeah ogambe something is challenging me nenjagala mwogere ku guno omuki njagala mwogere ku guno omulamwa tujja kuba tuwuliriza kyokola ki kyotugamba namwe abatusabula tweyanzizza nnyo kuba mu abatulaga ekyokola tweyanze mwe bale kutusomeza Saba sajja kabaka awangale